أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وسلامه وبعد amatenda amajjivu ga Allah subhanahu wa ta'ala okusasira n'emirembe bibere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukwaniriza omulabi waffe wa Salam TV ku programu yaffe enganzi enzikirizayo mu busiramu bwetukubira tooki ku butya bwe twandibadde tukuuma enzikiriza yaffe ng'abasiraamu masekkati ag'enzikiriza ez'enjawulo ze tuwangaaliramu mu society zaffe ez'enjawulo. Omuweereza wammwe Ibrahim Ali Nsimbe ku lwa Salam TV era nga tubeera n'omugenyi waffe Sheikh Bashir Sentamu yateredde edda ntende mu studios eza Salam TV. Njamusaba abeere nga alamusa kuba tulaba. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanso kulaba Sheikh. Nafu basanga sebo. Alhamdulillah. Naam. Mujeba lije mutusake. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Naam mwebala obuweereza. Alhamdulillah. Yesebo. Tusaba Allah kirize sebo. Amina ya rabbi. Alhamdulillah. Yesebo. Enzikiriza yo mbusiramu. Naam. Iyi program gye tutambula nayo. Sekanga tetunaba kugiyingiramu. Yesebo. Week etambudde. Kubanga omwezi ogwa October ogutwagumazeeko mu mbala eya Gregori. Yesebo. Embala y'Oluwarabu naku z'omwezi mmeka? Mu mbala yaffe ey'Oluwarabu leero tusobola okubeera nga tubayozaayoza okubeera nti abasiraamu lunaku olwaleero tusobola okubeera nga tuli ku mutimbagano nti abantu bedda baali tebasobola kumanya oluusi mbala ya myezi gino okujja nga omuntu alina kalenda n'olunaku lwe kalenda omuntu atambula naye ku ki ku ssimu ye. Ate ne Salam TV n'emikutu gyaffe gye tulina mu ggwanga egy'obusiraamu gituyambako okubeera nga tubeera up to date mu kumanya embala yaffe ey'obusiraamu. Olunaku olwaleero tugamba ennaku z'omwezi ya 29 omwezi ogwa Rabiul Akhir mwaka 1445 gwe omwezi ogwokuna. Leero tusuubira okubeera nga omwezi gulabika olunaku olwaleero. Ekyo tukyasobola okuba nga tuyingira omwezi omupya ogwa gye bayita Jamada Jamada al-Ula. Yes. Mashallah, barakallahu fika, jazakallahu khair. Amina ya Rabbi. Obuntu obwo bwe butyo njagala nnyo tubenga tubukoonako kubanga watugambako ng'otusomesa nti kya munzikiriza yaffe okubeera nti tumanya emyezi gy'obusiramu kubanga kwe kutambulira ibadaati nyingi kwe kutambulira kumpi emisoso mingi nyeje emisoso gino era gitambulira ku ibada zino zonnyini ku gino emyezi yennyini Allah gyayogerako mu Qur'an. Gino emyezi gya Gregori gye gitambulira ku nsasula y'abantu misaala kusasula mayumba ebyo naye ebikwatagana n'okusinza Allah bikitambula n'emyezi egya Allah egimanyikiddwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati leero tubanga linaku z'omwezi 29 kusinza ku kalenda tusandibwa nti leero twandibanga ekiro magalibi y'olwaleero lwandibanga lumu Jamada al-Ula. Oba omwezi guba gubonese bwe gutaboneka kitegeeza enkyasatu. Nali manyi nti sayansi oyo w'okutunulayo omwezi ate gulabise nti kibeera eri ku Ramadhaani yekka. Kibeera ku myezi gyonna nali kati omwezi gino emyezi egikutuusa ku Ramadhaani wova eno nga badde togigoberera tosobola kumanya ddi Ramadhaani wanaayingirawo. Kati olina okubeera ng'ova eno ng'ogigoberera kikusobozesa okumanya Ramadhaani. Ate Ramadhaani yekka si yeewenkizo tulinamu emyezi egy'enkizo mingi. Kati maaso awo Jamada al-Ula wanaabaweddeko ne Jamada Thani tudda ku mwezi gwa Rajab. Mwezi gwa Rajab mwezi gwa nkizo mu myezi gy'obusiraamu egy'enkizo mwezi gwa mizizo. Kati tosobola kumanya nti Rajab ayingiddewo ng'ovudde eno ng'ojja togoberera kalenda nga tobala bulungi. Yes. Barakallahu fika wa fikum barak wa jazakallahu khair. Amin. Nga tugenze ku mulamwa gwaffe ogwa enzikirizayo mu busiraamu tuzze tutunuulira enkolagana y'abasiraamu n'abatali basiraamu ne tukiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala nga
eyatubagira amateeka tulina okutambulira mu bulamu bwaffe obwensi alina ennuŋŋame gye yatuluŋŋamyamu butya bwe tulina okweyisa abasiraamu ne abantu ab'amadiini amalala oba ab'enzikiriza endala betuwangaala nabo era watulaga emiteeko gy'abantu gya mitendera ng'ena egiraga enkolagana y'obusiraamu ayitibwa omusiraamu omutuufu wannamaddala ali ku njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam butya bwateekeddwa okuwangaala n'abatali ku nzikiriza ya busiraamu. Sheikh tusaba otuddireko emabega ate oluvannyuma osimbulizeewo akasobi biidhinillah. Mu kuddako emabega okusiga ekifaananyi ekiri ekibuna njagala okusobola okutegeeza abasiraamu bonna gye muli mu ggwanga abali mu Uganda n'abali bweru wa Uganda nti tubakubagiza n'okufiirwa kwa mukadde waffe Sheikh Anas Ssesimba. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kubamu ku bamasheekha abakulu abaweereza obusiraamu naffe bwe tusaba Allah tutuuke ku myaka egyabwe egyo gye batuuseemu oba onokweyogerayo kubanga kyajja mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba nti khairukum man twala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabbi yatwagazisa obuwangazi obulungi sallallahu alaihi wasallam naga nti omuntu asinga obulungi mu mmwe yoyo Allah gwawala obuwangazi nga buwanvu ate n'abukoleramu ebigendo mu mugasa baada al-maut oluvannyuma lw'okujjuluka mulamu obwensi ng'obulamu bwabumalidde mu kuweereza na kusinza Allah kuweereza ddiini na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh abadde amanyikiddwa mu kuweereza busiraamu mweyamanyikibwa n'abalala gye bali naye awali abamu abatutumufu nabo abatali batutumufu ninga gye bali n'ekikulu byonna tukubagiza eggwanga lyonna okubeera nti Allah yatuggyeko mukadde waffe tusaba Allah amusaasire n'abaaga ensooka ogenda Allah basaasire n'abakyaliwo Allah batukumire era bawe obulamu obulungi kubanga abo betujjako eddiini bebawaniridde eddiini Allah muyagitereka ife abazze oluvannyuma okugisanga nga eringa bweri luvannyuma lwakubeera nti abo abasajja Allah abakozesezza ne baweereza obusiraamu ntera nnyo okwebuuza nti ettafaali eryabwe balikoze eryange n'omulabi waffe ali ku Salamu TV tugenda kwanjula ttafaali kivuga kati omupiira guli mu mikono gyaffe bagutulekedde nti olubimbi ffe tulimi olwaffe kati nammwe mukwateemu. Allahu akbar. Allah atukozesa emirimu emirungi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bulwa wakwagala akufuula omuwalimu. Allah wakwagala akufuula omuwalimu okufuula omuwalimu kigaziye kubanga omuntu omugamba nti ogenda fuuka muwalimu oteekeddwa ekinnyonnyolera ennyo abazadde bagamba mwana agenda fuuka muwalimu byebiki ebyo kati omuzadde yaba yeetaaga osomesa aba tannamanya muwalimu buzito bwe. Lwaki ogamba nti omuntu Allah okumwagala amufuula omuwalimu? Nanti omuwalimu ye musika wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tosobola kubanga osikidde nabbi nga ate bannabbi bonna tubamanyi bakuyingira jjana ate gwa musikidde notayingira jjana. Of course automatically nawe ogenda kuyingira jjana. Automatically nawe obeera mu chain eri abantu abagenda kuyingira jjana. Singa oba muwalimu omutuufu. Allah senga oba muwalimu omutuufu. Ate akakakulizo kajja katya. Akakakulizo kalina okubanga katuukiridde. Ng'oli muwalimu omutuufu. Si kubeera bubeezi muwalimu naye ng'oli wa kicupuli. Naye tusaba Allah atufuula abawalimu abatuufu ne bakadde baffe Allah batuggyeko abasonyiwe basubyeko akkiriza emirimu gyabwe. Allahumma amin. Seka mu bufunze twagala omulabi waffe wa Salamu TV omwanguyize enjawulo eri wakati w'omuwalimu omutuufu n'omuwalimu atali mutuufu. Omuwalimu omutuufu yoyo ng'ebikolwa bye bikwatagana ne Qur'an ne Sunna, ng'ebikolwa bye bikwatagana n'enjigiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ekinzijidde mu bwongo bw'ogambye nti nabbi bw'abanga ye yali asinga obulungi kati abawalimu be basikaabe. Nze kinzijidde mu bwongo nti kitegeeza abawalimu bano nabo balina kubeera nga bakolanga nabbi sallallahu alaihi wasallam, basomesanga nabbi bwe yasomesa. Bwe baba bakola kusinza Allah nga basinzanga nabbi bwe yasinza wekiri
enkolagana yaabwe n'abantu balina kukolagana nga nabbi bwe yakolagana n'abantu ndaba ngo yabo muwalimu omutuufu ye muwalimu omutuufu nati omuwalimu omutuufu tusobola omuza ku kye nti alina kubanga empisa ze za nnabbi ng'ate empisa za nnabbi Qur'ani bwe yasikira kati wabanga omuwalimu ku kitundu gy'awangaalya gye tuwangaala empisa ze si Qur'ani mama waffe yagamba nti kana khuluqu al-Qur'an empisa ze zonna zaali Qur'ani kati n'omuwalimu ku byalo gy'asula ku kyalo gy'asula alina okuba ffe bwe tuwangaala naye tumulaba nti Qur'ani byayogerako byatambulirako byayogera byawangala awangala Qur'ani ayogera Qur'ani aseka Qur'ani atambula Qur'ani awangala Qur'ani ye muwalimu buvunaanyizibwa bunene tusaba Allah era Allah yagamba nti inna sanulki alayka qawlan thaqila si bwangu tugenda kussaako obuvunaanyizibwa obunene tugenda kussaako ekigambo ekizito ebigambo Allah bigamba mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam era abawalimu bonna twali n'omu afunye irimu ku mukeeka kubanga era nabbi Muhammad yamuyigiriza Allah yali amwogerako yagamba allamahu shadidul quwa omusomesa omukambwe yayigiriza yamubangula kati abawalimu bonna twali muwalimu amutuufu atayise mu tanuru bayita mu tanuru luba luwedde naye tanuru ziri bbiri waliwo tanuru y'okugiyitamu ng'oginoonya ne tanuru y'ogiteeka mu nkola etaggwa efundikira nemala kul mawuti kasita ovaamu omwoyo nga khalas eyo yenzikiriza yaffe naye nga kiwansabye okusiigira abasiraamu ekifaananyi tugamba nti omusiraamu gyali yenna gye buva bwenkana Allah we yamukkiriza okukolagana n'abatali basiraamu era bwe busiraamu kyekigambo isiraamu kitegeeza peace emirembe eri abo bokkiriziganya nabo mu nzikiriza naawe botakkirizanya nabo mu nzikiriza amakulu ndi omusiraamu wonna waabeera nga tawa bantu mirembe akimanye abatalina busiraamu abatya abamusiraamu amakulu nti obusiraamu bwe bwetuba nga tubalira ku 100% bubeera tebuweza 100% abeeranga mu 6 ne mu 50 ayinza okuyitawo nakkirira wansi paka mu 3 kubanga nabbi we yajja we yannyonnyola omusiraamu mu bigambo bye sallallahu alaihi wasallam yagamba al-muslim gwe bayita muki omusiraamu si yayambadde enkofiira owannamaddala al-muslim musiraamu owannamaddala si yoyambadde kanzu musiraamu kanzu ng'etemagana bweti al-muslim musiraamu owannamaddala si yayambala sharia ne jilbab n'ateeka kusiba bulungi akakaaya oba n'ateekako bulungi jilbaabu ye n'anekaanekana omusiraamu owannamaddala si yo yalina sigida nga sigida eva wali eno ekyenkyo naye akimalayo omusiraamu wannamaddala si oyo addiŋŋana esswala emirundi 5 olunaku n'alooza nti biwedde ogenda tujja mu busiraamu kati oba kiraba ebyo tebimala ebyo byebikola kiri ekitundutundu kye tugambye omusiraamu abanga asala esswala 5 olunaku ng'alina ne sigida ayambala ne kanzu ayambala n'enkofiira ne sharia aba alina ekitundu ku busiraamu naye obusiraamu bwe obwannamaddala bwe tebunakujjula okutuusa nga akoze bino nabbi byayogera nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti al-muslim gwe bayita omusiraamu omutuufu wannamaddala omujjuvu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi yoyo nga bawangaala nabo abasiraamu banne tebamuyinaamu nkenyera ku bimuva ku lulimi lwe wadde emikono gye talina gwakosa na mukono gwe talina gwakosa na lulimi lwe seke kitegeeza nti nsobola okwemanya oba ndi musiraamu osobola okwemanya ndaba abantu bempangala nabo ku mulimu banjogerako ki era kirungi nnyo omuntu okwebalaabala naye ate gwe tusobola kwemanya ffe era twagala okukumanya ki kyoli ffe tulina okubuuza bwewangaala nabo omusajja ono mumwogerako ki ng'abasahaba ebaayagala okumanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagenda eri bakyala be basahaba abakwata ekkubo ne bagenda eri bakyala be ne bababuuza ne bagwera nti nabbi Muhammad yamwagala okumanya empisa ze Qur'ani tuba twagala okumanya nti oli musiraamu
tuddayo ku muzigo w'opangisa Allah ku mulimu w'okola ku muzikiti w'owangaalira ebigambo bagenda okwogerako bebyongera otumanyisa nti oli musiraamu omujjuvu oba oli omusiraamu ali awo w'erinnya. Kati fe mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu tugamba omusiraamu basiraamu banno olina okuba nga obawa emirembe bakufunamu emirembe man salima almusilimuuna min lisaanihi wa yadihi. Ye musiraamu nga basiraamu banne bawangaala nabo bamufunamu emirembe ku kamwake tekuyitako kigambo kivoola wadde kivuma wadde kiwamula wadde kibakosa n'emikono gye tekuvaako kikola kyonna kibakosa kubaviirako buzibu ng'akozeseza mikono. Abo nno basiraamu. Kati ate omusiraamu kwatali mani? Kwatali musiraamu. Allah yatukkiriza okwogera nabo okubaagazisa eddiini. Okukolagana nabo. Mukolagana ennungi. Nga mulimu okubaagazisa eddiini. Mukukolagana justi. Mukolagana. Nga tetwogedde nabo bagamba nti gundi wandibadde osala eddiiro nodde eno. Tusobola ebikola bisobola okwogera nammwe gusobola okubeera ngaokola ki nga gwogera byebiri olulimi n'ebiki olulimi n'emikono nti olulimi biba bigambo ate emikono biba bikola nokwata ettooke n'olimuwa muliraano n'asanyuka. Kati fe obusiraamu tebutunuulya ddiini ya muntu mu mpangaala yensonga kyolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Omuntu yenna akkiriza Allah nakola enkomerero agulumize omugenyi. Tiyagamba nti alina kuba musiraamu. Nabbi omugenyi yamuta. Musiraamu si musiraamu. Mulabewo mukwano gwo. Nabbi yakireka nga kiri nnyo kati bonna bagwa mu kigambo mugenyi. Alenga fuwani waffe. Bagamba nti mu nyumba temumba kuba buli yenna akyama abamuntu abamugenyi. Nabbi naddamu n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Yenna yenakkiriza Allah n'onakola enkomerero talina tanyiizanga muliraanwa we oba musiraamu oba si musiraamu tolina munyiiza. Laba enkolagana y'abenzikiriza yaffe ey'obusiraamu. Enzikiriza y'obusiraamu etutendeka enneeyisa gye tuteekeddwa okweyisaamu mu society. Oli ku mulimu neyibawo ono ow'edduuka tumunyigire muzeeyi Peter ffenna tutunda ebintu byebimu gutunda mipiira gya mmotoka naye tunda mipiira gya mmotoka tolina kumunyiiza. Kumubbako bakasitoma abo bagamba mujje wano mbaguze ku bbeeyi. Gw'otunda nnyaanya mukyala Margaret naye atunda ki? Atunda nnyaanya. Tolina kumunyiiza. Yenjigiriza yaffe ey'obusiraamu. Okunyiiza yakireka nga kiri open. Buli foomu yonna oba buli kikula kyonna ekyokunyiiza omusiraamu omujjuvu ateekeddwa kyewala muliraanwa oba musiraamu oba si musiraamu. Kati nabbi najjana ku kigambo ekyokusatu n'agamba waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Omuntu yenna akkiriza Allah nakola enkomerero kamwako ayogere birungi byereere oba akola atya? Asirike. Bino ebirungi byereere ng'obigamba ani? Oba musiraamu oba si muki? Obigamba yenna gwe wangaala naye amakulu. Kaaba atali musiraamu olina kwogera naye na bigambo birungi. Oba sirika. Yogera bigambo birungi. Seke ebigambo ebirungi tubipimire ku ki? Allah yakireeta mu aya. N'agamba nti nno mu aya ngenda kuyita aya 2. Kandeeta aya ekola ddaawa nga tukoowola batali basiraamu tubaagazisa obuki? Obusiraamu. Allah yagamba wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Sigatul mubaraka. Allah yagamba nti woba oyogerezeganya n'abatali basiraamu ng'obalaga nti eddiini gy'oliko yentuufu ey'obusiraamu tokozesanga ebigambo okuggyako ebisingayo okuba ebirungi. Ebisingayo okuba biki? Amakulu nti oteekeddwa okutwala omutawaana onoonye ebigambo nga bye bisinga okubeera ebirungi byogenda okwogerezeganya n'atali muki? N'atali musiraamu. Kati wabanga atali musiraamu bakugambye ahsan ebisinga okubeera ebirungi kati ate eri musiraamu muno min baabil awla.
olaba embwego bwekiwempe ate gwe weddi bakolaki ate oyo weddi basale kati olaba obusiraamu bukutendeka nti ng'oyogerezaganya n'atali musiraamu ebigambo birina kuba nga bisengejja ekigambo hiya ahsan kitegeeza sengejjamu ebiri hasan otwale ebiri ahsan amakulu nti ogenda kusengejja ofune ebirungi kale ate ne mu birungi osengejjemu ebirungi tugambe ebisufu woba oyogerezaganya n'abatali basiraamu kozesa ebigambo ebisufu ng'obakowoola bannange mujjeeri la ilaha illallah kati obusiraamu tebutukkirizangako kuvvoola nakuvuma batali basiraamu aya eyokubiri allah yagamba ya ayuha alladhina amanu ttaku llaha waqulu qawlan sadida amakulu abange mmwe abakkiriza mute allah wemwala okutya allah wema mwogera ebigambo ebiri sadida ekigambo sadida allah kyeyakozesa kiba mu suddu nga waliwo omuwaatwa n'oteeka ettaffaali oba n'oziba ekituli ng'oteekawo ekigwaniddewo enyumba batera ogizimba ne bateekawo wagende omuti kati bagujjawo waliwo omuwaatwa ogwo ng'oteekawo ekisaanidde kati ekigambo kawulan sadida kwe kwogera ebigambo mu kiseera ne mu kifo ebisaaniddewo era ebigwaniddewo n'oleeta ekifiitingawo kyoteekawo kisobole okuzibawo kiba musadida saddu okuziba ekituli ekyo kati eweena nkolagana ya musiraamu n'atali musiraamu oba nkolagana y'omusiraamu n'abasiraamu kati wagamba enkolagana y'abasiraamu n'atali basiraamu eri mu nyingo meka nyingo nnya esooka yenkolagana y'omusiraamu n'atali musiraamu nga bali mu nsi etali abasiraamu kati nga wano e Uganda obusiraamu bwatutendeka engeri gye tukolaganamu n'abatali basiraamu nga be bafuga abatali basiraamu nga be bafuga abali eno wansi abantu ababulijjo abatali bakulembeze yenkolagana esooka obusiraamu ne bujjamu ne bututendeka mu nkolagana ey'okubiri wakati w'omusiraamu enkolagana gyayinza okuba nayo n'abatali baki basira nga bali mu nsi ate efugisa obusiraamu amakulu nti duli twogedde ekifaananyi ekisooka ensi ebadde si ya busiraamu nga n'omukulembeze agikulembera si musiraamu naye kati eno wansi ffe abakulemberwa tulimu ekintabuli abasiraamu n'abatali enkolagana eyo obusiraamu bwagisomesa ne bujja ne bukoona ku nkolagana nga kuluna ensi ya busiraamu ng'era mu nsi eyo mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu katugereze ku Dubai kubanga baganda baffe bangi bagenzeeyo nga si basiraamu naye eggwanga lya busiraamu ate abaliyo mulimu abasiraamu n'abatali kati ekifaananyi kikuba ekyo ekifaananyi kirungi kigende ku Saudi Arabia Saudi Arabia gye efugisa sharia ensi efugisa sharia waliyo abakulemberwa abasiraamu n'abatali basiraamu era obusiraamu yeboogera ku nkolagana eriwa ey'abaneena abakulemberwa eno wansi bana wansi ekifaananyi kyakubiri kati kino ekifaananyi ekisooka ayagala okisika obulungi ddayo olabe emyaka 10 n'emeka 13 nabbi gye yamala e Makka kuba nabbi yali e Makka gavumenti yali efuga teyali nsi naye nga nabbi musiraamu omukulembeze w'abasiraamu abasiraamu balina omukulembeze akulembera abasiraamu naye nga bakulembera wansi wa gavumenti etali nga we tulina mufuti waffe wano mu Uganda akulembera abasiraamu bonna naye nga ali wansi wa gavumenti etali oba yesiira wannabo byebaffe bya nabbi Muhammad ebiri mu Makka byetulina okusoma kati omuntu bw'aba asoma ebyafaayo ebyo alabe neeyisa nabbi gye yeeyisamu ne baswahaba abikwate bukwasa akoppulule abiteeke one e Kampala ne Uganda yonna kati tuba ne gavumenti nga nsiraamu naye nga wansi waayo wali abasiraamu n'abatali baki ffe abasiraamu aba bulijjo tugenda kukolagana twe ne bana abatali basiraamu nga gavumenti eri waggulu nsiraamu bwe busiraamu nabbi bwe yamala emyaka 10 ng'ali Madiina mu Madiina mwalimu abasiraamu n'abatali baki naye waliwo enkolagana nabbi gye yatutendeka obusiraamu gye bwatutendeka gye tulina okukolagana n'abatali basiraamu abasahaba gye bawangala n'abayudaaya baali mu Madiina kati omuntu era bwaddayo ng'asoma ebyafaayo bya nabbi
alaba nkolagana yali wakati w'abano bw'agikwata ekifaananyi agikwate bukwasi akisse mu nsi efaanagana nga Saudi Arabia nti kati mu Saudi abasiraamu n'abatali basiraamu balina kukolagana bwe bati kubanga bakikoppa ku mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyajja n'enzikiriza yaffe eno kuba nabbi yagamba wa alaikum bisunnati mbalamira mwekwate ku nzikiriza yange ekigambo sunna huna bimaana aqida sunnati banna akida bagamba ekigambo sunnati wano kyali kitegeeza akida enzikiriza yange yensonga lwaki babayita ba ahlu sunnati wal jamaa alinga sekera watugamba nti sunna kigazi mulimu sunna eba system namba yedini company zibeera ne system erimu abakulembera ebyesente erimu abakulembera operations n'ebirala bigenda bwebyo kategeeza nti ne aqida oba sunna nayo system namba mulimu ebya ibada mulimu neisa empangala okuwasa bikimu kyonna kati enkola ya nabbi gyatugamba okwekwatako ne baswahaba ye tugenda okugiddamu gitaganjula ti nabbi mu gavumenti ye mwalimu abatali baki era nabbi yawangaala nawo mu bulungi ne mu nkolagana ennungi n'abasiraamu n'abatendeka engeri gye balina okuwangaala n'abatali baki ne tuba n'ennyinga eyokusatu yenkolagana wakati w'abasiraamu gye balina okukolagana nabo n'abakulembeze abatali baki abatali basiraamu nga bali mu gavumenti etali nsiraamu ebifaananyi byaffe bibiri tubikomyewo tuzzeeyo ku kifaananyi kya Uganda wali eri ebifaananyi ebibiri ebisoose tubadde ku bantu ena abafugibwa abawansi kati ku luno tugenda tunuulira ffe abasiraamu abafugibwa enkolagana yaffe n'omukulembeze ono atutwala ng'ate si muki nga si musiraamu obusiraamu bwatutendeka tutya butya kyekifaananyi kya Uganda awo weetaaga nnyo okumanyaawo ne biri byetaagisa okumanyaawo naye awo nawe wanyuvu kubanga ate kyekinyusi kyekintabuli kyetuli kubanga tulina pulezidenti w'eggwanga tulina baminisita b'eggwanga tulina ba RDC b'eggwanga tulina bamemba parliament b'eggwanga tulina bachairman ku byalo abo bonna bakulembeze tulina bakabaka obwekiraba w'omu Buganda kabaka w'Obusoga kabaka w'omu Bunyolo bakabaka obusiraamu bwatutendeka tutya okuwangana n'abantu abo ab'ebitiibwa kasita babanga bakulembeze tegeeza ffe abali wansi waabwe waliwo enneeyisa etubangibwa munzikiriza busiraamu seeka enneeyisa eyo nga bw'ogambye nti enzikiriza ya busiraamu singa omuntu agaana okugyeyisa mu busiraamu Allah abaamulamula abaamuvunaana omusango nati abavudde ku njigiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman ragiba an sunnati falaysa min yenna ava ku nzikiriza yange gye najja nayo taba wamunze nabbi yamwegaana era omuntu oyo aba agunjizaawo ekinabbi kyataalikawo ffe mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu tugondera abakulembeze abatali baki basiraamu tugondera abakulembeze abatali baki abatali basiraamu kyatteeka si kyakyeyagalira kyatteeka tulina tubagonde ate nitukolagana nabo ekifaananyi kyensobola okusiigira abali ku mpewo bye byafaayo bakadde baffe batusomera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama wamanya nti mu Abisiniya Habasha waliyo kabaka yali mukristaayo ayina church si musiraamu naye alina amazima n'obwenkanya nabbi yagamba abasiraamu gye muwaŋŋangukira agamba ekizayiro mugitwale eyo wali Makka kitabuse sokolabe nabbi asindika abasiraamu we abalina la ilaha illallah era ensi y'omusaalaba babeereko eyo kubanga waliyo amazima n'obwenkanya okuva mu mukulembeze atwala ensi eyo wadde nga si musiraamu naye alina amazima n'obwenkanya era abasiraamu bwe baatuukayo baamugondera era baali wansi wa bukulembeze bwe tebaakolerayo fujjo baali nga bagonvu ebbanga lyomala nga baabalekera eddembe lyabwe ery'okusinza n'okusaala nga ebaali baagala okwawukanako eno e Makka baali babaliisa akakanja tegeeza nti seeka awo nga tusimbye wakati omuntu akkirizibwa okuva mu kitundu senga baba bamuliisizza akakanja ng'eddiini takyasobola gipracticing
n'agenda ate mu nsi endala etali ya busiraamu nga jafunirayo obusiraamu eddembe kola nti baava e Makka mu nsi y'obusamize ate ne bagenda mu Habasha mu nsi y'omusaalaba okiraba amakulu wonna woofunira emirembe oba gavumenti nsiraamu oba si nsiraamu kasita bange kuwadde eddembe ery'okusinza enzikiriza yo nga ggwe omusiraamu muli kugamba beera mu bantu abo bawangaaliremu era obagondere era empisa z'obusiraamu n'abasiraamu ze baayina ze baagenda nazo ewa e Habasha zaaleetera ate kabaka waayo siramuka bwe baatwalira empisa z'obusiraamu e Habasha nalaba nga basajja bagonvu tebabavuma tebabavoola tebabajeemera yagambye neddiini eteekeddwa okuba nga ddiini ntuufu twawukanya enzikiriza naye basajja bagonvu era amateeka gaffe buli kyendagira bakikola ne bawangaaliramuwa mu Habasha nga tebalina butabanguko bataddeyo kyaleetera Najjaashi okusiramuka n'agamba nti neegasse ku nzikiriza eno eteekeddwa okuba nga ntuufu lwanneeyisa kati abasiraamu bwe tunaakoppa ensomesa eyo eya nabbi gye yajja nayo abantu bagenda kusiramuka entendeka gye yatendekamu basahaba abasindise taliiko naye ne bamugoberera nti nabbi waffe kino kye yatusomesa bwe baakikwata Allah n'asiramula kabaka mulamba ate kabaka kasita asiramuka n'abagoberezi bonna abakombozi bonna kati tulabe nti enzikiriza yaffe y'obusiraamu etukkiriza okukolagana n'abakulembeze batali basiraamu ebbanga lyebamala nga batulekedde eddembe lyaffe ery'okusinza akakwakkulizo kalina okuba ebbanga eddembe lyaffe ery'obwebange oku exercisinga eddiini yaffe tebatugaana kusaala tebatugaana kwaziina tebatugaana kukola mikolo gyaffe gya busiraamu kati okimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam alina bakabaka be yawandiikiranga amabaluwa ng'abasaba basiramuke kati nga ebbaluwa gye yawandiikira Herakoli kabaka we Roma yagamba bisimillahi rahmani rahim erandika n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba min muhammadin nabiyyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ebbaluwa eva wa muhammadi nabbi omubaka wa Allah ila Herakoli azimu rum egenda wa Herakoli kabaka we Roma nabbi ne bakabaka yabawa ebitiibwa byabwe tiyabakakkanyanga nga omukwogerezeganya abateekako ebitiibwa byabwe yagamba ila Herakoli azimu rum ekigambo azimu rum kiri muki kiri mu lulimi lw'Arabu kiri mu bbaluwa ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ate tukimanyi bulungi Allah atendebwa nakyo huwa al-azim huwa al-aliyyu al-azim naam kituufu linnya mu mannya ga Allah kitendo mu bitendo byani kubanga mu ayatul kursi kwenkomero yayo egamba wa huwa al-aliyyu al-azim Allah yewawagola to muki omugulumivu naye nabbi tulaba mu bbaluwa ye gye yasindikira kabaka w'e Roma omugulumivu omunene kabaka era yagamba ati nno ila Herakolin min muhammadin ila Herakoli azimu rum nabbi namuwa ekitiibwa ki which means bakabaka bano ne bapresidenti ne baministers ne bahonorable tubayita ebitiibwa abo kino his excellence bw'abazza RDC nga ze mathalan kuyidi tumuwe ekitiibwa kye RDC w'ekitundu azze tuleme kugira kumuyita linnya lye yenzikiriza y'obusiraamu chairman w'ekyalo wajja ng'omwati chairman azze muyita gundi Peter hapana si yenzikiriza ffe enzikiriza ffe n'abakulembeze abatali basiraamu nga tuwangaala wansi w'obukulembeze bwabwe nga batwala tubayita bitiibwa byabwe nabbi awandiikira Herakoli olwo ali mu gavumenti eya nabbi ey'obusiraamu naye era siru ne mu gavumenti ey'obusiraamu abasajja akyabawa ekitiibwa empisa kane tuba n'ensonga ey'okuna enkolakana wakati wa gavumenti y'obusiraamu ne gavumenti etali ya busiraamu ziri esatu ezibadde zisoose ziri wakati w'abantu n'abantu mu gavumenti ezaawukana n'abantu eri abakulembeze baabwe mu nsi etali ya busiraamu kati tugenze ku gavumenti na gavumenti Uganda ne Saudi bifaananyi byaffe betukubi kifaananyi kirungi abaffe omuto gy'amanyi enkuba gyetonya kati tusinziire ku Uganda ne Saudi kati abaffe Saudi efugisa gavumenti ya sharia
ate Uganda tefugisa sharia so kiri obusiramu bukkiriza Saudi Arabia okolagana ne Uganda etavugisa sharia government efugiza sharia obusiramu n'enzikiriza yaffe butukkiriza government efugiza sharia okolagana ne government etafugiza sharia ekibuuzo wekibanga kizibu ekyo tugamba answer ye wataliimu kutemya ku liiso ye enene yenene itali mugamba nti ezerwa mbeera wabula ye kikumi ku kinnaakyo ate wabeerawo n'obukwakulizo tubugoberera tusaba kutunyonyola. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yalina gavumenti ensiraamu e Madina naye ng'e Makka gavumenti efugayo siiki si nsiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama akunga abasiraamu abagamba tugenda Makka kukola umra kubanga ebifo byaffe ebyenkizo ebyemikolo gya hijja ne umra biri Makka nabaga tugende naye nga gye bagenda e Makka okukola umra gavumenti efugayo siiki si yaabwe si nsiraamu gavumenti nsamize basajja basamize bavuga mu kaseera Nabbi atambula ne baswahaba bagenda okukola umra ne bafuna ababbirako bali abali e Makka abannanfuusi mu Madina ne badduka mangu nnyo ne bategeeza ab'e Makka nti muli eyo owange Nabbi w'abasiraamu n'abasiraamu mbu bajja eyo bamukola umra nti mukakasa nti ye bajja ne bagamba temubakkiriza okukomawo wano Makka nga twabagoba temubakkiriza twabagoba. Basinkana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabbi yalayina wakampinzeko mu kitundu kye bayita Hudaybiya bali awo babakyali awo bakampinze balindirira bayumuke bayengereyo ne babasalako gavumenti yeeri e Makka ng'esindise ejje eziiza gavumenti ye Madina n'omukulembeze waayo okukyala mu nsi yaabwe ne babagamba ebyali awo byali biwanvu n'ekyenjagalamu enkolagana alakatu dawuliya enkolagana wakati w'ensi zino ebbiri kwa mu kaseera ako Makka yali nsi entongole ne Madina nga nsi eyeetongodde ebyali awo bingi naye bamugamba gw'oli mukulembeze w'abasiraamu tiye gavumenti gy'oyingiramu e Makka tekkiriza tebawadde invitation mujja mutanga balinayiza gundi yamu okujja e Makka tebawadde invitation olunaku olwali invitation tuyinza giyita nga ki taashira visa ebenga visa nti babamye visa tutubamye visa nsi negamba tumye visa tubamye visa era babaga temuyingira temusukka wano zino ensolo salbawundali zino temukola ki temuzisukka nemujjeni muddeeyo mujja kukola umura omwaka omulala mujja kuddamu musabe omwaka muki omwaka omulala mukkiriza nti ye anakkiriza gavumenti y'obusiraamu abasiraamu nga bakkiriza babasazisizaamu emikolo tebagenda kukola ne bakkiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali afuga gavumenti y'obusiraamu kaseera ako omukulembeze w'obusiraamu ow'okuntikko Nabbi Muhammad sallallahu yakkiriza pistox yayingira mu pistox enjogerezeganya n'enzikaanya eyali wakati wa gavumenti etali nsiraamu ne gavumenti ensiraamu ne babaako ebatuukako n'ebyawandiikibwa kye bayita Hudaybiya agreement oba treaty the treaty of Hudaybiya bayisoma mu Islam yali wakati wa gavumenti ensiraamu netali ki netali nsiraamu which means gavumenti ensiraamu ekkirizibwa okubaako treaty oba agreement gyetuukako ne gavumenti etali ki etali nsiraamu mu mbeera y'enkolagana wakati wa gavumenti zino ebbiri. Mu byo mulimu obutajja wange nga sikubawadde eki nga sibawadde lukusa gajja buzi mugenyiwala nga litunaba bugenyi kati lunaku olwaleero ogenda mu nsi eyo okuva eno ogenda mu nsi endala balina okuwa olukusa balina okuwa visa era ku bimu ku byali mu nteesaganya bagamba gavumenti y'obusiraamu nga bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenna omuntu ow'Makka anaasiraamuka ng'avudde e Makka n'ava e Makka n'ajja e Madina endagaano egamba oyo mukomyanga weeno atuddusemu mutukomezaawo omuntu waffe twagala jje Nabbi n'agamba nzikiriza Nabbi nakkiriza ate nga asiramuse n'aviira abatali basiraamu
nava mbashiriku Yes, nagende mbasiramu basiramu ate nabbi nakkiriza ate bamuzeeyo musiramu munne nabbi yagamba nzikiriza la ilaha illallah ng'anyigiriziddwa kwali kunyigirizibwa tiyakikiza lwakwagala nakikiriza nanti eri gye baagala yewali bebannanyiniyo bebafugayo tojja gamba eri kaaba nyumba ya Allah inna ardi llahi wasi'a ensi ya Allah yes ensi ya Allah naye bali yagibasikisa sigwa bafugawo kati amateeka gawo ali gigenda bafuga mugagondere bamuganye okolawo mulamu ako bamugambye naye omuntu yenna siramuka naava wano najjeewo muntu waffe mutusoko mutuddize omuza ate ne bamugamba yenna n'abeera mu gavumenti yo ey'obusiraamu n'avaayo najja ewaffe eno omusiraamu abadde eri wava Madiina nadda ewa najja Makka n'akomawo eno mbashiriku ffe tetujja kumuzza nga mwali mukifiiriza okwo si kweyagaliza of course bibeerawo mu bantu abakyayi omuntu bali bakyawa obusiraamu naye ffe tulaba nti omuntu osobola okuwangala n'omuntu akukyayi naate nomala n'omuwangula era nabbi yamala n'abawangula naye mu bugonvu bwe nabbi yamala n'awangula bugavumenti yawangula abantu abaali bamukyawa abaali bakyawa eddiini naye ng'abawanguza bugonvu buli kye bamugamba nzikiriza nekino eno nzikiriza kibalabanga ekinyigiriza ate nga ye kyakkiriza amakulu nti omusiraamu akimanyi nti asobola okuwangaala n'omulabe we n'atateekawo mbeera naye tukakasa w'oyita mu makubo nabbi ge yayitamu ojja kufunikira nga omusiraamu gw'owangudde nga gwamuwangudde omulabe we kati eyo enkolagana eri wakati w'amawanga n'amawanga olunaku olwabiro tulaba ti Saudi Arabia ekolagana ne gavumenti ez'enjawulo ezitali zimu nga balina endagaano zaabwe ffe tetutamanyi oluusi abatabaayo okiraba tetumanyi ndagaano naye ekikulumbe ffe tetutunuulidde biki biri mu ndagaano tetutunuulira endagaano Saudi Arabia zeeyingiramu na gavumenti zitali nsiraamu ffe tutunuulira abaffe enzikiriza yaffe y'obusiraamu etukkiriza okukolagana n'abatali basiraamu mu gavumenti ne gavumenti nti kikkirizibwa ife abasiraamu aba bulijjo tukkirizibwa otuba nga tuli mu gavumenti etavugisa shariya tukkirizibwa okuba abagonvu era abakulembeze abatali basiraamu byonna ndaba tutiikinga butiikizi nti tukkirizibwa bal teeka kati eyo yenzikiriza yaffe obusiraamu tebajja kutabangula nsi kuleetamu kavuyo obusiraamu tebajja kutabangula nsi obusiraamu bajja kuleeta mirembe naye kakati abamu abatasomye enzikiriza yaffe ya busiraamu kimala bakola ebikola ebimu abamu ne bagamba mulaba abasiraamu bebakoze ne babiteeka ku busiraamu naye nga bambi akikoze nga ye omuntu so si nti obusiraamu bwe bukisomesa amakulu nti ensobi ebeera ku muntu aba asusse ekkomo kati enzikiriza yaffe wetukola ki wetutendeka tuzza buli kimu tukoonako bukonyi naye obujulizi gye buli bungi mu Qur'an obujulizi gye buli bungi mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mukubeera nga tuteeka emirembe eri abantu betuwangala nabo si musiraamu satali musiraamu yesu Allahu akbar walillahi alhamdu tukweyanziza sebo mukadde waffe Sheikh Bashiri atutaganjulidde enkolagana yaffe nga abasiraamu mu nzikiriza yaffe n'ennamula yaayo nga tuwangaala mu nsi ey'obusiraamu ne mu nsi etali ya busiraamu enkolagana yagitemyemu emirundi najja okumusaba insha Allah ajja kugisamalayizinga nga afundikira darusu yaffe ndowooza omulabi waffe wa Salam TV obadde otugoberera bulungi ate bw'obanga obadde okutte akakalaamu ng'oyinako wowandiika ate gwe oli wanjawulo nnyo naam Sheikh akatereka nkusaba abasiraamu okubeera nga banyiikira okusoma obusiraamu bwabwe darasa ezo zetujja tuwulira ezitambula abawalimu ab'enjawulo zebateeka bazijjumbire bazituulemu darasa ez'okumuzikiti kati olwaleero emizikiti gyonna kumpi ne mu byalo kati batandika oluvannyuma lw'amagalibi obeerawo mwalimu asomesa newankubadde nti nkubiriza nnyo abawalimu tusomesa ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijjuddemu ebyokuyiga bingi bireme kubeera byakunywa mu bunyika caayi tujjemu ebyokuyiga ng'ebyo byobadde otusongera kati byonna bye tusomye biva mu mpangala ya Nabbi n'essiira wa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga buli musiraamu aliyo mubuuza ekibuuzo waliyo atali musiraamu eyali asiramuse ku lw'empisa ze. Ekibuuzo tukyebuuze ffe abali eno n'omulabi waffe atulaba ku Salaamu TV, waliwo omuntu yenna eyali asiramuse nga yeegombye neeyisaayo? Wobanga okiina gisa emikono mu maaso, webaza Allah subhanahu wa ta'ala, gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Naye tujja ku kyalo kye tubuuza mukyala Margaret, mukyala Harriet, ne muzeyi Peter ne John, nti omusiraamu ono ali wano, wobanga wandiyagadde okusiramuka tubuulireko ebiyinza okusikiriza ku ye okuyingira obusiraamu. Obusiraamu bwo bwegombako ki? Waba talina byasobola kwogerako bimusikiriza, omusiraamu olongoose enneeyisaayo n'enkolaganayo. Enzikiriza y'obusiraamu tekugamba nga kweyisa bwotyo nga gwe weeyisa. Neiba wange ono seeka asobola okwogera ebigambo ebitwalibwa nga si malayika. Nabbi yabuuza banneiba be beyali awangaala nabo sallallahu alaihi wasallam, tinzaani tigwe Muhammad mutabani wa Abdallah muzukulu wa Abdul Muttalib, n'abagamba mwali mumpuliddeko obulimba bwonna. Abuuza baki? Batali basiraamu bawangala nabo, naye abatali baki? Ne bamugamba tetukulabanga, tetukulyangako obulimba. Which means natali musiraamu ayogera amazima. Ayogera maki? Amazima. Era bakakasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamanyikiddwako obulimba. Kati neyibawo amaziba gatwalibwa wabanga tugamubuuziza naye ayogera amazima. Ozijukiza omusajja eyajje wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngamubuuza nyimiridde ntya, Nabbi namuzaayo namugagenda obuuze balirwanabo kyebanagamba kyoli kyennyini amati niseekawo galina. Yamugamba nti ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam adullani ila amalin, ndagirirayo omulimu yudkhilni aljanna, ogunanyingiza ejjana. Nabbi namugamba kun muhsinan, beera wampisa nnungi. Musajja n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam wa kayfa a'rif anni muhsin, nategeera ntya nti empisa zange kati nnungi, nti nongooseza. Nabbi namugamba is'al jiranaka, buuza banneibawo, fa in qaala innaka muhsinun fa innaka kadhalik. Buuza neiba mukyalo obuuze gyokolera banneiba bobukola nabo, nti abaffe ndi ntya ku muzikiti wosalira, babuuze nti ndi mulongoosa. Kasita bagamba nti oli mulongoosa, manya ddala oli wa mpisa nnungi. Senga boogera ekyennyume kyekyo, manya era ekyo. Obagamba nti no toyina mpisa nnungi, manya era toziina. Kasita bagamba olimu kano na kano na kano, ekyo kyennyini kyoba oli, ng'omanya nti waliwo byokyayina okupolishinga. Yes. Allahu akbar, barakallahu fiika wa jazakallahu khair. Bwatyo bwabadde Sheikh Bashir mu darusu yaffe ey'olunaku olwaleero. Inshallah tujja musaba mu seconds 30 ate asibule abalabi baffe aba Salaamu TV. Mbasiibula nga mbakubiriza okuyitiriza okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukana akaseera akabula nga enjuba tennagwa, ekirala tannasoma ayatul kursi, ayima tannasoma suratul kahfi, okyayina chance egisoma nga enjuba tennagwa. Oluva wano ffenna tukwate Qur'an tugisome ne Nabbi tumusaalire salawatullahi wasalamu alaihi. Mubarakallahu fiika wa jazakallahu khair. Bwetyo bwetutambudde ne mukadde waffe Sheikh Bashir Sentamu mu programu yaffe enzikiriza y'omu busiraamu. Tubeerawo buli lunaku lwa Juma saawa 10 paka saawa 11 ez'akawungeezi nga tukuba ttooki ku butya bwe twandikuumye enzikiriza yaffe ey'obusiraamu nga tugikuumye butiribiri tulyoka tugituuse mu maaso ga Allah nga musiimu naffe. Mbadde muganda wammwe Ibrahim Ali Nsimbe ku lwa Salaamu TV. Tusinkane ku mulundi ogunaddako mu kifo kyekimu essaawa zezimu 10 paka 11 ez'akawungeezi enzikirizayo obusiraamu. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eno ye Salaamu TV.